Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Selecto mwana pulo. Ha. Bakata. Bakata. Why? Neyo oluyimba lwani mpozi? La mudra. Ani? Mudra. Alegwa mudro ino kumpa sente. Tugende mpola. Oluyimba lwani? Mudra. Bakata. Ono mwana zina. Uyo jikuba. Wabule yengome ekuba ate siwa. Eyeruma. Omuyimbi bamuyitani? Mudra. Nachiwavu ya. Kutidde. Bamuyitani? Aleno ekizazazo ku bintu bya Mukama bakatonda afaata nnyo kubanaku. Oyo mwana wiika wempi. Mumanyi. Naye ayina eddiini. Ayina eddiini naye empisa. Ne mubanda. Okaka ati. Amanyi kati zino kalakita zisobola okuyingira. Naye ng'ate olinayo n'obulamu bw'obulala. Empisa mudro ziina buli kimu naye waawano. Okakasa. Ayya. Wanje. Mudura. Ani? Mudra. Waawano. Spell the name Mudra. Era n'abamubeeramu. Mudra. Mu. Mu. Da. Ra. The name is Mudra. Oyo muzibu abana b'ekawempe monna I salute you. Ate buli yave kawempe Dr. Jose Chameleon, big up my brother. Fiki Famaika, big up my brother. Big I, big up my brother. N'abalala mwenna. Ne bakomando none yatufaako. Ono weebwa ayise Zebula Bondia. Mayanja Bondia. Ya Bondia. Salute. Banji nnyo. Naffe twava bwayisaawo wansi. Inze Kapale, Godi, waliwo abaana abo bwana bwani, Bobby Brown, banji nnyo ababanda. Ogambye gwe tuli mu kwogerako yani? Mudra. Ono omwana bida. Yakubye engoma omuyaye. Mpuliramu ekigambo balo. Si balu. Ye yayimba ekigambo ki? Balu. Kitegeeza ki? Kabina. Abayimbi bagezi tolaba Bobby we atuzizika bada. Mu ekigambo kiri ki? Balu. Nekitegeeza ki? Buli mukazi ayina wano balu. We are back again with our weekly episode. With our one celebrated Sebanga. Yeah, man. My brother, allow me to take this opportunity to welcome you to the show officially. Thank you. It's a pleasure to have you on the show. Yeah, man. I feel so great to have you on the show. Yeah, man. How do you feel? Because me, I feel great. How do you feel? I feel well. Yeah, man. Because I'm live. Yeah. I'm alive. Yeah, God, I'm blessed. Yeah, God, you take life. My family is okay. My future is open. Yeah, man. Okay, who can close your future since it is open? Who can close it? Mu Uganda. Nenawe. Nedda. Sebangota show. Sikujitta. Ndagadde okidda naye nga segedde kyongambye. Biri ebisigadde byonna obwedda nkubaka. Mayeza waliwo simanyi nnyo Oluzungu. Naye nze omuntu waba ayogera mulimu byemba mpiikingamu oba byembakamu. Kati wawo okomye okumbaka. Bw'ogambye close ate n'ogamba life nga tebikwatagana. Ati ogambye your life is open. Open, yeah, nambulukufu. Nenkugamba who can close it? Sitani. Tongambye ani ajiggala. Okay, my brother. Yeah, man. Due to public demand. Yeah, man. Ngenda kwogera ebigambo ngoza mu Luganda because abantu Sebanga bali mu kwemulugunya. Show yaffe bajagadde naye bagamba Oluzungu lubatamye. Kyokka nga teri abagamba Oluzungu balwagala. Ate kati tetujja kukolera bonna. Tugende n'abatono. Kati mbadde nsaba mu mutima mulungi nga muganda wo. Mbadde nsaba tubalansinga ekintu kino. Baba Sebanga nsaba busabi. Mawa English mawa Luganda. Wanje?
mowa English mowa Luganda olongo kivunulwa kitya twogeremu ku Luganda n'Oluzungu nsaba nze bwe nkasuka mu Lungereza gomenyemenye mu lwa Ssaabasajja Kabaka ow'ekitiibwa nakyo si kibi. Okay, let me take this opportunity njagala ntwala omukisa guno to tell you people okugamba abantu we are with mwe nabali. I'm sorry for laughing Monsonyi obubasekerera but at this moment naye kana akadde kali serious. Nesi na wentade kigambo serious. Ati kati omuvunuzi mbalabira mu kyakyo apasa bugembe beyongerera okwongera mulimo gwabwe amaanyi. Okay, ladies and gentlemen, abami n'abakyala, with me here is a celebrated comedian. Ndi wano n'omusajja wakabi mu ba superstar ba comedian. This gentleman here, omwami ono wakabi nnyo. We are going to look at his life. Agenda kubanga abalaga obulamu bwe. Some 1 or 2 weeks back, ennaku wiiki bbiri emabega, he was invited to perform. Bamukyaza bamukyaza okusanyusa abantu. That was oba okuyimbamu awamu. That was in Lubiri of Ssaabasajja Kabaka, His Royal Majesty. Bamukyaza mu Lubiri ogenda okuyimbira Kabaka owaffe owa Buganda. That was 31st December. Omwezi gwali gwa 31. We go on, brother. Wait a bit, 1 minute. Obaisiraba bulungi kati ebigambo ebimu mbasibiraba. Omwezi gwa December nga 31. Thank you. He performed very well. Yayimba bulungi oba yasanyusa bulungi abantu. He came on stage. Yajja ku stage with one of the biggest bangers of Uganda. Banga chechi. Linnya lyange lyosazeeko oba ekigambo banga kirina amakulu. One of the biggest songs. Yajja n'oluyimba olunene olusinga. Balo Balo. Balo Balo olwa Mudura. He was putting on a cultural attire. Yali ayambadde ng'omukyala Omuganda atumidde. We are sorry. We are sorry. We are sorry. Bale mutusonyiwe alabika mukoowu. This gentleman standing with me here. Omwami ono gwe nnyimiridde naye Ibula. He was putting on a cultural attire defining our heritage. Yali ayambadde ng'omukyala era ng'aweesa ekitiibwa. Looking at Uganda as the pearl of Africa, twatunuulira nti Uganda ly'ekkula lya Afirika. And some attires define our cultures. Nti era n'ebyambalibwa mu Afirika birungi nnyo okusinga ku nsi endala mu Uganda. When you look at what he was putting on, singa naawe ali eyo osobola okugula ebyambalo bye twambala ng'amakanzu gomesi osobola olabika obulungi. What if this gentleman is telling lies here? Olaba omusajja abyambala ne bamusanyukira ne bamwaniriza bwe bato kimala. Baba Ibula onkosa. Sorry. Ate buli weeseka asekera mu kugulu. Ate kati nkole ki? Ladies and gentlemen, abaami n'abakyala, at times, essaawa zino zennyini, some people abantu abasinga tend to tell lies. Boogerayogera balina olugambo ekigambo kyabafuukidde ekigambo kye mutema. But take it from me. Naye ffe we are sorry. Mutusonyiwe oba mutwagala oba temutwagala mmwe mumanyi ffe kasita weetuli. Did you go to school? Musobola okuddayo mu masomero. Which class is that? Gye bali bajja kusobola bateekateeka mu bibiina byammwe. My guest tonight, omugenyi waffe olwaleero, is a liar. Musanyufu nnyo. Sikyobadde ogamba.
Checho. Dr. Tito gena nkwagala. Okay. Kazeko galubindi. How did you feel in that session of English? How did you feel? Mpulira bulungi nnyo olw'ensonga nti ndina omusajja omuyivu. Yeah. Have you traveled the world? Entambula nenva wano nengende Dubai. So Dubai is the world? Ensi. Okay. Kyeyina nti yo ddungu. Pozi kineewunyisa nsi ya ddungu naye ate esinga Uganda eri tolaba ku nfuufu. Naye ate fuwano ensi yaffe lukalu. What is dungu? What is dungu in English? Area. Okay. Dubai is dungu. Sorry, Left Valley. Dubai is Left Valley. Yes? Kale ocean. Ali njagala kwogera ekitopu ninga akiraba naye ate kiri mabega. Kiri mu jam. Okiraba nga tekijja. Area Left Valley. Nakyo ekirala ocean. Ocean. Mayanja. What is the difference between a Rift Valley and an ocean? Wano kaba katini ate kiri kinene. Rift Valley katini kagga. Naye kiri kiyanja kinene. What is the difference between a hill and a mountain? Byebimu. How? Olw'ensonga zonna nsozi lwamanti kano kaba kakulu kuku kino kinene. Yeah. Can you tell a difference between a swamp and a river? Tera tewali njawulo. Byonna birimu amazzi. Wow. Yeah. Pozi kino ekigamba nti mubeeramu ebinankani. Ebitoogo. That is what? Yeah, ebitoogo. Grass. Bibeera muki? Bibeera mugga. Katolaba wali mu Katonga oba oyita mufu tuyita nga tugenda e Masaka. Mulimu river. Gwo guyita mu Buyisi. Spell the word river. Ero. Va. Alright. Wanji. Abaluzungu tubatadde baganda bange. Kimala. Kimala. Enough is enough. Yeah. Chimala. Oh. Yeah. Too much of anything. Yeah, too much of anything. Same. Aumbande same ekizungu ekiri higher level. Yeah, man. Same. Yeah, man. Oh, why? Wanji. Ekigere kyatereddemu kati. Ekigere kyatereddemu olw'ensonga nti eggumba lyali lyaseseetuka. Kati okusiba eri plaster eyabaddeko dokita yali ayagala eggumba eryo liddemu likwate. Eggumba liddemu position bone. Okay. Yeah, ne kati nga waliwo ne kibayita joint. Kati wano akakongovule kano kalimu joint zino ezikola bweziti. Eggumba lino liba linnaalyo naye nga likoma wano bweriti. Awo wakati wabaawo amazzi. Joint kye ki mu Luzungu? Joint owagattirwa. Joint owagattirwa mu Luzungu. Naye nga ate kati mu lulimi lw'abasawo tebakiyita joint. Bakiyita ki? Anacondensa. Sikiwulirangako. Mu lulimi olusawo joint bagiyita batya? Anacondensa. Era kanebaza omusawo wange yakozeeko. Tokoli nsekera mukugulu nawe ojja kundeetera baba abadde bwenziramu neneekosa ojja kuntwala sero ojja zisasula ate n'obudde bwange ojja busasula nze nyina ebivulu bye ŋŋenda okukola nze ŋŋenda ttake kukugulu tukutadde temunnaba kansooke nebaza abasawo bange nebaza Dr. Magona omwami oyo ye dokita wa famire yange yali ali ku saidi naawo nga wajjanjabira Abubakari owa Bakuli. So kati yakola erirye ali awo bayitawo Lugala. Olaba akantu nga wakava erusaze n'ogira bwoti olyoka ojoyininge Lugala masanafu naye Lugala bwoti akawonvu akali awo. So we wali eddwaliro lya Dr. Magona taata nkwebaza nnyo ye yampadde Rufaalo. Yakwata ki? Rufaalo hospital. Kitegeeza ki? Okuba nti yabadde akujjanjaba n'akugabira eddwaliro eddala. Oh, kye bayita batya? Rufaalo. Okay. Dr. Magono yakwade ki? Rufaalo hospital.
yeriwe gye yakuwadde referral hospital yampadde dokita Mulago bamuyita Dr. Dirisa musajja bambi mukulu wa kitiibwa seeka Dr. Dirisa assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Era ye yankozeeko wamu ne Dr. Kibuuka bajjanjabira Mulago awo abamagumba abantu abafunye accident ne bamenyeka amagulu so ba Dr. Mwebale era ndowooza wenjogerera nafunyemu olungu banguba nawonye mu Luganda lwakuba nti nkyayina mu Luzungu kye bayita batya mu Luganda wawonye mu Luzungu tuyinza kyogera tutya I'm free. Spell the word free. F-R-E-E. Good one. Yeah. So kati emirimu gyange mpereza bulungi nnyo mbeebaza ne bannayuganda essala ze mwampadde baba IBRAH kyasaba buyambi era ndi wano anampompa ku lulwo naye nze saagala muntu kusinziira eyo ogambe tisebbanga yazze mu kamera n'agamba nti ate tumuwa obuyambi naye nkulabye n'essimu gye njagala ompe enkwate mukko just eddakiika emu bbiri before nga tonagipa simu kika kyeyo eno bagiyita iPhone 20. iPhone 20. iPhone 20. iPhone 30. Njagala Idris na yajirabe. Bajita iPhone what? iPhone 30. Kubanga mbade nasemba yo kuwulira nga tuli ku iPhone 14. Eno yeriko kati ye trendinga. Nze nkwata bijja maaso ale mutemuna kutuka jikwata. Chechi isa 30. Maaso gaga asatu. Buli liiso lya 10 Wanji? 110 20 30. Nebera iPhone chi? iPhone 30. Eno nzagirina. Mpanko atemuko tulabe. Ne baba ibula. Oyagala nve mu kamera ngende. Ate chishi nkugobye. Gorozo za simu obodde. Nchiche enkoze chikujja mu kamera. Tubere fe baba oyagala kunchawa. Ngakalubanywera avawa. Kusimu atia mwamanyeze ne simu bujjo kati ndeto ano ne kwasa zino sizitekino n'otandika okuzanyisa simanyi n'ogiraki eno bagikwata ate gwokoze eki gwe nawe ogikutte ku kiyange yanti nze manyi value yayo $5,000,000 eno boda tekisoboka ate ng'eriko n'abasaabaze mwe muve muzanya abatwagala abatuwagira IBRAH nja kukyawa njava wano ngende bagakundetera bizibu abasabaze baliwa kono kwe bali akali gobala nti ogikuza $5,000,000 omusabaze agendere 15,000 zeziyitamu kwali omusabaze tekuliko data tekuliko airtime ye musabaze nkutidde naye ompa nenkwatamu kizibu eno enansana wano Maria kyeno gye muwa nasenguka mu makage toseka nawe kati kakala tuve nansa na Maria kitumuleke ogende Fort Portro oyima ogende bugenze noba wenu ne bakuwa yika zoyagala ate nga ziri ku mafuta ne bagagendo ojja kwesimira ehoyima owayo simu ne bakuwa wesimira amafuta ngotidde andi bakuwa area ettaka lye bakuwadde sio gye basima amafuta hoyima ne bakuwa ettaka ate nga bamanyi mulimu ne value y'amafuta ne bagamba ojja kwesimira ngoba wadde kiggwe kale ate bw'ogende ne gulu aluwa luddawa district zaayo mu mambuka zonna bazikuwa ez'omu north district ene simu emu ne baga taata kwata gwomanyi kyonote abonno balina ente zaabwe kale ate otugenda ejjinja otandikira ku kiyira paka ku boda ey'e Kenya simu emu eyo yino bajita iPhone ki? iPhone 30 buli liiso mitwalo 10 babibo tondetera bizibu oba nve na wano ngende kambuuze okoyo okukola nange tukyagala okukola baba nze zino eddakiika zenkote ziza kunzitira kya bugagga kyange nkubulya mazima this is a serious note I'm not joking be serious my brother yeah iPhone just holding the phone you want to move omanyi byennerekereza ngenze kuki agamaalo bino byomwamanyira okukwatakwata amasimu ne munyiganyiga n'onyogontola eno bw'ogituma efumba emmere nkutidde ate eno baginyiga njogera bwogezi nti ki kale sobola n'okunga nti IBRAH akutte